kaifube okuzzaawo obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Hoima, abakulembeze basazeewo okukwatagana n'ab'ebibira okusobola okusimba emiti. Bano kakuyege bamututte mu masomero gye bakwataganidde n'abagakulira okusimba emiti egisoba mutwalo mulamba mu masomero gonna. Badiro Mugabi RCC w'e Hoima yakulembeddemu okutongoza okusimba emiti gino ku ssomero Luhanga Secondary School erisangibwa mu West Division. Ategeezezza ng'enteekateeka eno bwetagenda kukoma masomero ga gavumenti gokka. But as a city, we are ambitious. We plan to plant 100,000 trees in Hoima city. We have started with secondary and primary schools, both government and private. We shall go to health centers. The mayor has already planted 50,000 on the streets. Agamba nga gavumenti ono y'omu ku kaweefube eyalangirirwa okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi. His Excellency the President ordered all schools to plant trees in 2015, and we have been planting them but in a staggered way. Now we want to plant them aggressively. Ono ayagana enkola eno etuusibwe ne mu maka g'abantu. Plant the same trees in your homes, because when you plant trees now, after 10 years you're going to harvest them and sell them, and maybe they'll pay for your university tuition. Alex Obonyi ow'ekitongole ki National Forestry Authority asabye abakulira amasomero okwettanira enteekateeka eno. We are not delivering seedlings to be wasted. Of course, not this. It's not all about tree planting. It's about tree growing. You plant, maintain up to the level that you see a tree. But when you plant trees and leave it there, that's how you plant the tree. That's how we waste resources. Sophie Katusabe ow'ebyenjigiriza mu West Division e Hoima asuubizza okulondoola enteekateeka eno mu masomero. And I do believe and promise that we are going to do the needful and we are going to plant the trees, because as we know environment is so good. Meeya w'ekibuga Hoima Brian Kaboyo ayagala abakulira amasomero okuteekawo ebibiina by'obutonde bw'ensi mu masomero gaabwe nga bwe balina ebibiina ebirala. I want to ask the schools to create environmental clubs to make sure we maintain. We have seen people here presenting, showing the importance of environment. If what we are practicing, we can also help implement it in schools. It will be very, very important. Wakati mu kutaasa obutonde bw'ensi ebintu bingi ebizze bikolebwa ng'oggyeko okusimba emiti n'ebikwekweto okufuuza abeesenza mu ntobazi nabyo bigenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.